Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Olunaku olwaleero kuleetedde ettaka. Ngenda kuguza poloti gwe wenna alinamu akasente. Naddala mu abali ku kyeyo sente giganyulwemu gigulemu ettaka. Funa wooteeka obuyimba bw'abapangisa ndowooza ekifo okiraba kirungi. Teekawo ennyumba z'abapangisa n'oba ng'ate weekolera ssente. Bw'oba toyagadde ziteekayo ennyumba z'abapangisa osobola teekayo ennyumba nga yo ng'ogisulamu. Tuli Nabbingo okuva ku koransi wano wendi bakuleeterawo 2,000 kati tusooke tulambule property yaffe. Ngenda babuulira n'obugazi bw'erimu. Poloti etandikira wano eno wendi then omukyalo oli waali nsuubira amulengerayo. Kapoloti kalungi kasava kali wantu walungi ku lukalu. Naye tugenda kukkirira ku kikomera kiri. Kapoloti okalaba amayumba agaliwo g'ogalaba. Pozi omukyalo nagenda tubula eri fuuti mmeka ku mmeka. Erimu by the way n'ennyumba. Erimu n'ennyumba. Agenda natubuulira ssente mmeka zagiramula. Wali eri we tuvudde mulabyewo paka wanene ku kikomera. Wano obuwanvu eri 5.5 we tukkiriridde. Then kati wano we tulaga eri mmeka eri 3. Kitegedde fuuti 5.5 kwa 3. Nekoma wano ndowooza okwambuka olengerawo wali nga wayimiridde omukyalo oyo naye kwe kyekikondo ekyebase amulengerawo. Kayumba ke kaakalimu kamulembe bulungi otuuka oyongerezaako bwongereza iyo. Ne munda ennyumba ewedde lwakuba nti mulimu abalimu nandibalambuzaamu naye mulimu abalimu yanenga ennyumba simbi kayumba kalungi ne poloti olaba osigazawo ekifo n'ogamba nti oba eno yiyo then nozimbawo obuyimba bwapangisa naye omukyala abadde atukkiriza tulambuleko okwo munda so ngenda kubeera nga mbatwalayo then male mbabuulire ssente mmeka ze bagiramula. Pozi kyesigambye mulimu n'amasannyalaze ndowooza wayo ogiraba. Amasannyalaze gali kumpi era gwe anatwala akapoloti kano bannange ogenda kuba oteebye ekintu tubalambuzeeko obugazi bwayo munda ndowooza eri ruumu emu naye nga nnyumba nnene. Kitegedde ekintu ekyo ogirengera tetugenda genda mu kisenge kiba kintu si kirungi naye nga munda weete weefaanana ne wansi weewo oba oyagala osobola okwetera mu teirozo. Ekiyungu eriko n'ekiyungu kyekyo yinza okumboza toyeri wa toyeri mmanjo awo kyemanyi mwagirabye emabega awo wetuyitiddewo nga tukola ki tubalambuza poloti weeyi. Poloti yaffe eno mugitunda ssente mmeka? Twagala milioni 16. Milioni 16. Musalako temusalako? Bw'aba serious soba musalirako. Musobola musalirako. Ayina kasi. Naye nga milioni 16. 16. Omuntu aba akwetaaza akufunira ku ssimu ki? Genda tusomerako ku namba y'essimu. 0704 0704 82 04 2. Gwe wenna ali eyo nga weetaaze poloti eno osobola okukubako kwe namba y'essimu gy'olaba ku screen ate obe nga weewangulira ekifo ekisava weekiti. Namba y'essimu oluusi oyinza ogikubako nga teriiko osobola okukuba ku namba yange MTN 073 5249 ate nakugamba teweerabira gwazimba pagirako ngongolako enzigi madirisa ebintu ng'ebyo mbikolerako wonna wooli nsobola okubeera nga ate kutosaako ekintu ky'oba oyagala ndabirwamu nazo mba nsobola okukolera choice kubeera nga ate ennyumba yo nga enyirira. Kuba ku namba zange 0773 52 49
oba 0752 698 44 nsonga z'amadirisa nzigi Butanda. Buli kyoba oyagala ekikwatagana ku roading mbeera nga ate nkuwonako obukuumi. Somero gy'oba otwala omwana wo nerya Wegulire Junior School nga lisangibwa wali Ensanje. Wegulire Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsanje emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 8 12. Wegulire Junior School ly'essomero eririko kati.